ensonga z'abantu ziyinza okugamba as I wrap up that issue mutuule mukkanye ku ntebe ensonga za ffeme tezitagagenda mu poliisi kati nedda kati olaba abantu obuzina bungi obwandikiddwa nze ngamba ekintu okwagali kati mawulana singa sente zimulemye ne bamusiba obuyambi abadde agenda bujjawa ebintu ebimu tulina okukozesa common sense kamala emirundi akoona ekyokubiri abaana abo bagenda kukula social media etereka nga tebalaba obutambi mama yasibisaako taata katabana akwagalirawa it doesn't make sense. So moving on amawulire tulina mangi twagambye ku menu katukubeko ndowooza kati ku bijanjaalo your flash love. So flash love I remember flash love I think unzo kutandika okutegeera flash love oyo namutegeera okutheta bonita nga azannye emizannyo egyo okitegedde nga bwagezako n'okuyimba okitegedde so she came from that side then into the music industry, from the drama side into the music industry, and she did some good songs awo nga pushing you know before covid awo nga tumulaba nga okitegedde nga affiliate ne ba ebonizi ngolaba gira she's really talented ayina eddoboozi eddungi though I think she had not yayita nafuna mukisa ng'empewo z'endongo tezinakola ki tezinamufuwako nga tanagenda kulima ku bijja byaki nedda si kyekyo yagambye ekibadde kimubuzizza kuzaala nga tannazaala nkyayogera luli emabega waera osobola okuba hiti Rema nga yazaala ng'alina hiti anti mulimu abantu atasobola balansinga kanku example ya olaba Rihanna ebbanga lyamalanga ali mu kuzaala teyataluyimba yasirika busirisi but yalinayo hit songs ziri enkadde naye nga tarelease flash love yalinayo enkadde zihiti wama teyalina so flash love munanga awo n'afuna omusajjira mu nsiike ya biki yali nebyokuyimba ne beepikica bemala okwepikica n'afuna olubuto which is not a crime. So flash love ng'agenda mu holiday ng'azaala so yakomyewo ng'era enfaanano gye ava mu ki ava mu kuzaala. So coming back I got signed to a new management n'omuwala omulala ontegedde bunyo so now they are going to be under the same management but not as a duo but as a artist buli omu ng'alisinga olaba wininwagi vinka kanena ne bagenda kuya flash love noono omuwala gwe ngenda obba introduce tumwerinde. So for that case saagala kubwogerera nnyo naye bannange flash love naye amukubye makeup wamufuna mutuge bw'oba osobola mutuge ekyo asa kuba makeup nkola mumwa gwange kugenda kujano nga ndabikanga ekkonkome okolako ki mumwa gwange ngusiiga Mwenna abatulaba mwebale kundaba amanya nze Omuyimbi omuyimbi mu Uganda ng'ava mu Job Promotion. Flash okwatagana otya ne Job Promotions? Job Promotions nga bwe babagambye they spot talent, so they spotted me ne basalawo tukole ffenna, so I was like okay katukole ne Job Promotions. Yeah. Kiki kyakukkirizisizza ogamba nti kokole ne Job Promotions? Sijja kugamba nti kino oba kino, but I believe they have the potential to make Flash Love go beyond the level she is right now. Kati gy'obadde obadde na management oba obadde weka? Gyembadde obadde management era naye twafunyemu okuteeseganya engamba tugende mu Job Promotions. Naye ng'obadde obuze nali newaliivu nengamba kansoke enkuza omwana waweereza omwaka era yawezeza omwaka ku 31 January kati endogeza. Ky'ogamba okuzaala kukuleetera kugula abalanga tubalaba ne bazaala ne basigala mu ndongo. Kyova olaba engalo zino ezenkana kati abalala balina ensonga lwaki babaawo ze nange nina ensonga lwaki bagakantugula ensooka endabire zeko ewuwe ogwotya mulaavu okutuuka ogamba nti dadi kamuweyo omulala muyita dadi naye ebintu byalaavu naye bizibu tewali abimanyi nange nalabirawo nga ngudde mulaavu sijja kugamba nti bwakeerawo ebuti nange nalabirawo omwana abenye andeese emyembangu laavu agibwamu amaze afuna bebi oba nawo nali siina ngeri gyenzaala mwana nga siina gonna. Katulaba abayimbi abasinga bwazaala ddako emabega weetegeesa otya? Job Promotions Uganda egenda kikola mu mutye n'obuti
I believe nga mwe mutuyambako bwe bannamawulire nandaba ssaawa zino trust me Masayiniza contract wagisomye n'ogitegeera bulungi nnyo. nagisomye nnyo okutuuka ogisayininga olunaku lwaleero. Tulabye bangi be basayininga leero najja natulaga nti musanyufu wayitawo ebbanga ttini nnyo najja nagamba nze sayinza contract sagitegeera nze nali nkyamuse saabisoma saabikola ki. Ekirungi clips zino ziterekebwa nze njogedde nti nakitegeera bulungi era bwenkeranga nenvaayo munenye enganda tokukabire kuyamba. sijja kaaba kubanga nagitegedde bulungi. Tulabye nnyo bamanagers nga babeera balina enkolagana esukkawooko n'abayimbi kiyimiridde kitya n'omukulu jaabu ziti bannange kyokumanya mukama yatuwadde ekirabo kyokumanya anti ye tayagala kumanya simanya bino beera na mwami talina kuba naye ali bibye tagenda kumanejinga kutuuka kumanya biki biri mu nnyumba. nedda bambi era kyenayayaniranga nakiwumba gyewabadde abadde tabikola. bayibale sinafuna ku kyansi eyo eyagalwa bamani mbadde sinaba mukama abadde Kutasiza batumanyi osu. mukama abadde akyantaasa ate engeri gye nnina omwana tusagala mugatta Bwe twakoze story about okujoininga management bakusuubiza hit naye nga management ejojoinize n'omuyimbi ali mutanakuba ki Tanakuba hit. so abayimbi abo batunyagala just obawa just a little bit of advice when you're joining any new management, please do some research. Why? Because it's not all about joining, you know, you have to see the future. You have to be seeing where Yes. the light at the end of the tunnel. At the end of the tunnel. If it's not there, please hold on. So much pushing him. And one of the things when I got the I think challenge yamana unenze dikenze practical. Yatwaze mno Uganda has a lot of talent. Just tebalina platform. Tebalina platform. Katulabe bwasaliriza. Naye ogenda kulaba ekigendo beera awo. Ekibatu. Anti okwaga oyinza okwaga fitenga kulimba lw'omukulu. Naye mpaako ntoliza lakana kalema nakola kinata. Sagala gena mu bintu ebyo naye. So ensonga eyo osawa zimeka okusimuyo. Yagala tugende tukole ku ssente. Twagala tukole ku ssente z'abakama baffe bannaye okuba nga tukyasobola obbaweereza. Ziba ssente ezo. Baweddeko batusasudde nzakakanyiro omutulaba tunyirira. So katusooka tugende tukole ku ssente. Tukomawo.